Mukwano loza kino kiri ku Pentagon fe Pentagon tetukwatako ebiriga ebyasonda bye bimanyo baba abikuba fe kitukwatako ye Richard kuba Richard mu Uganda ngaffe justice has to be served omusumba either ino okuvunanibwa bwana batavunaniddwa at least ensemanye nti omusumba ino omusayi gw'omuntu mu ngalo ze yes ensonga za kulwanirira ddembe ly'Abannayuganda bonna abatyobooliddwako eddembe lyabwe Bannayuganda bangi abattiddwako abantu baabwe ne babulwa obwenkanya poliisi tekola bwayo kunoonyereza kumala nti no ripooti ku nfa y'omuntu gundi efulumya efaanana bweti wakiri omuntu wafuna ripooti ku nfa y'omuntu we kiyinza omuyamba okuguma mu mutima wadde tosobola kuguma ng'ofiiriddwako omuntu wo naye wakiri omanya nti poliisi bambi efuddeyo etubuulidde omuntu waffe yafa atya na bigendererwa ki ebyamuttisa naye bano abaawa ne Uganda si bwe guli nti bba ate wakiri bwe bamanya omutemu bamuzibikira ate kasita bamanya nti ali mu pozishoni nnene olwo oguba gujja bagidde kubanga bo kasita babawo ensimbi ne balya obulamu bwa Munnayuganda tebubakwatako n'ensonga lwaki poliisi ezibikidde obujulizi bwa Pastor Bugingo bwe bajja boogera ku nfa ya Richard naye Bannayuganda bagamba nti ffe tugenda kuzikiza lwaleero kubanga Richard naye Munnayuganda munnaffe famire yeetaaga obwenkanya abantu be bategere kiki ekyatta Richard Fekitukwatako ye Richard kuba Richard mu Uganda ngaffe justice has to be served omusumba either ino okuvunanibwa bwana batavunaniddwa at least ensemanye nti omusumba ino omusayi gw'omuntu mu ngalo ze yes gweteberezaamu singa Richard ye yali omulamu ng'omusumba ye yagenda mbeera ki yandibadde ku Richard nono vulugu yenna Richard yandibadde ali bweru nga bamubiriitirizanga bolaabwe babiriitiriza omusumba ekyo tekyandisobose kati tulina okujjayo buli kimu ne tukigamba ensi era ngenda kukola video eno njagala forensics egyeyambise kubanga namwe kati twabajjemu obwesige omuntu babeera batya nga bamukuba amasasi ennaku z'omwezi nga 3 ne mumukimako esaati gye bamukuba ate nga poliisi yatuuka mu ddwaliro ne bamuggyako esaati ennaku z'omwezi nga 10 ne bagikimana waka nga n'omusaayi gwakaladda are you serious kati twategedde nti ne forensics erimu ebitateredde bingi kati eno video eyinza obbayamba ekyokubiri njikoledde Gashumba omanya atuvuma atuyisaamu eggaali Gashumba atuyisaamu eggaali naye kantandike n'ebigambo bye dda mu muntu continuously bayogera eby'obulimba ne mutavaayo bichalenjinga abantu abamuwuliriza balowooza byayogera mazima nabitwala nti bituufu kuba tewali avaayo biwakanya ekyokubiri Nelson Mandela n'agamba ti abataka b'oku kyalo bwe mutaaveeyo kushepinga kyalo emiyaayu gijja kugaidinga abaana b'oku kyalo kati ndowooza osobola otegeera lwaki tulemezaamu kati ate era bwe tunaaviira ku vidiyo eno public ejja kuba esazeewo guliwo omuyaayu omanyi omwana ono atuvumye abantu bazze ne bakubuuza beebuuziza lwaki endabirwamu teyayiika come and explain to them lwaki ovaako waya nga gwe ali ku mazima ali ku mazima lwaki onyiiga abantu jangu obanyonyole lwaki endabirwamu teyayiise bakitegeere nga boogaye nti uliriza ebigambo bya Gashumba akati waliwo ne bagamba nti moloka bagikuba batya amasasi netayiika ndabirwamu omanyi Bannayuganda bafuuse be-expert ebibuuzo babibuuza linda ko Munnayuganda atamanyi arrival na departure y'entebe yayagala okudiscussinga Airbus 380 so social media efudde abajega okwefuula ba superstar otegera kati mu Uganda forensics ya police yokka yeyina capacity y'okutegeera mundu kikaaki ekyokubiri nga mugamba lwaki moloka yayise endabirwamu moloka esinga empya endabirwamu zibaamu akaveera munda singa baakubisa mundu ennene endabirwamu yonna yalikoze eki yaliise yenjawulo ekola ki eriwo owulira Tata Sheila kyatukola atuyisaamu eggaali bwe lwatufunako tagenda naye ffe tetujja kuvuma I'm here to challenge you Tata Sheila njagala ombuulire nze nzikiriza I'm not in an argument ey'okugamba mbu ate endabirwamu lwaki teyayiise biki bla bla it's understandable nga bw'otunyonnyodde ffe abajega nti emmotoka ya bbeeyi ey'omusumba nti endabirwamu teyayiika kati njagala nkubuuze Tata Sheila endabirwamu nga bw'etaayiika emmotoka bagikuba rounds z'amasasi 13 nga bwe batugamba if I'm not mistaken bagikuba rounds 13 kitegeeza amasasi gano bagayingira munda bwabanga bagayingira munda kitegeeza ebipapajjo ebiva ku ndabirwamu bigenda kuba biyiika mu mmotoka munda
bigenda kuba biyika mu motoka munda. Kati njagala nkubuuze ebipapajjo ku motoka eri byalaga wakasoke nkuzanyire ka video kano kakujireyo bulungi nnyo ekifaananyi olabe motoka nga teyiise endabirwamu ebyasi negundi n'ebipapajjo bwe biyiika mu motoka munda endabirwamu bwe bateyiise. Wetegereze ka video kano olaba essasi bwe liyingira munda ne liyiwa obupapajjo munda. Essasi lijja ne liyiwa obupapajjo munda ne likuba omuntu ali munda endabirwamu bwe bateyiise at least obupapajjo buli eri buyiika. Kati jjukira eri emmotoka bagikuba amasasi 13 if I'm not mistaken. Kati lino essasi liririmu naye mulaba ndowooza obupapajjo obuva ku ndabirwamu bwe buyiika munda. Mubulaba obupapajjo obuva ku ndabirwamu. Essasi liyingira ne buyiika eri essasi liririmu nga bwolabaawo. Essasi liryo nga liyingira then buli obupapajjo ne bukola ki ne buyiika. Kati tusuubira kweri emmotoka obupapajjo nga buwerako okubeera nga bungi eri essasi liririmu. Njagala taata Sheila ombuulire emmotoka bagireeta ne bagitupaledingira ne bagitulaga. Njagala otunuulire ekifaananyi ky'emmotoka eyo otunuulire wansi awo waliwo omusaayi gwokka. Njagala weebuuze gwa ndaba alaba vidiyo eno n'alaba ekifaananyi ekyo obupapajjo bwalagawa. Ani yabunuunawo? Ani yanuunawo obupapajjo? Ntandise okukkiriza nti emmotoka eno bayinza okuba balina we baagitwala. Engeri bano abasajja gye bazanya $1 bill stunt nga tebagala kuteekamu ssente tebagala kufiirwa ne baggula oluggi ne babaako kye bazizika eno ku ndabirwamu ne bagikubamu amasasi. Ekyo ne kimira amasasi kubanga tebayagala kudamaginga mmotoka yaabwe, bayagala kuzanya $1 bill stunt nga tebagitaddeemu ssente nnyingi. Y'ensonga lwaki osobola okubabuuza nti essasi erya amasasi 3 kuba olwaleero omukulu yakyusiza statement yagambye amasasi gali 3. Amasasi 3 agayita ku bujingo gayingira wa? Tebasobola kunnyonnyolawo we gayingira. Ogirabye $1 bill stunt. Kati njagala ombuulire emmotoka eyo nga bw'ogirabaawo rounds 13. Kati njagala nkubuuze nga bw'otunuulira emmotoka eyo ekifaananyi bw'okiraba wansi awo obugirasi weebuuze bwalagawo obupapajjo obwava ku ndabirwamu. Tukkiriza endabirwamu teyayiika naye ina okuba nga yayiwa obupapajjo obwava mu bituli by'amasasi buli luddawa. I've started to also believe nti omusajja ono bagenda omuteeka mu mmotoka eyo nga mufu obanga omusajja teyafiira mu mmotoka eyo kuba n'omusaayi gwennyini ogwo omusaayi oguli awo nga bwegutunulira bwe gutyo teguyinza kubanga gwava muntu omulamba nga Richard. Obwo obusaayi obulinga obw'enkoko ofuleeya. Waliwo omwana eyakola analysis bamuyita Tetisho n'agamba singa omusajja ono nga bwolaba nti omuntu bwe bamukuba amasasi omusaayi gufuuwa kubanga munda muli eri omutima guba gukyakuba gupampinga omusaayi guno ne gufuuwa nga bwolaba osala enkoko olw'ensonga nti omutima guba gukyakuba omusaayi guno gufuuwa. Twandibadde tulaba omusaayi nga gwayika ku dashboard awo wonna nga bwolaba ku glove box awo wonna ne glove box erikirya tulaba omusaayi gwa kikulukuto gwakulukuta wali omuntu waateeka ebigere gwe tosobola kumanya nti tekikuwaamu endowooza wali eri nti omusaayi gwe bayinza okuba bayiwawo mu iwe. Kyokka ate nga n'omusajja yakugamba nti bwe yali avuga emmotoka okutwala Richard mu ddwaliro e Mulago yamwejjako n'amusindika n'amuzza wabbali. Richard n'atuuka nga mufu. Omuntu okufa nga aweddemu omusaayi twandisuubidde nti ekitaba ky'omusaayi ekyandibadde awo ekyava mu Richard kuba yamusindika n'amuzza ku sayidi eya passenger nga bwe yali ekitegeeza yamuvuga okuva ebbawala katapaka Mulago ng'omusajja alimu eyo position. Awo wandibadde wonna wajjudde ekitaba kya musaayi kuba omuntu aba yabuliidinga olw'ebisago by'amasasi omusaayi ne gumuggwamu. Awo wandibaddewo kitaba. Mutunuulire ebifo byonna bye bakubiddemu abantu omusaayi gujjula mu mmotoka ne wabweru wonna ne wabeerawo ekitaba. Guno omusaayi mulowooza sigwa ofuleeya. Musumba ne bw'onaanyiga ebisago. Oyo ye munnayuganda muzanyireko kitono kubanga kati bannayuganda beetegeerera
bakola okunoonyereza okusinga n'okwa poliisi. Bannayuganda bakuwa lipooti nga poliisi tenalowooza kugifulumya. Ababadde balinze lipooti ya poliisi temugisuubirayo kubanga bano bamanyi ekyagenda mu maaso buli kimu nga bwe kyali. Bakimanyi bulungi nti famire ya Richard yaziika omuntu waabwe ebyaggwa era tewali lipooti egenda kufuluma. Naye aba social media bo bakulaga nti ekintu kino bakikulukira paka bwe banaakiggusa eggwanga litegeere ensonga zino mu butuufu bwazo ne famire etegeere nti tegenda kufuna bwenkanya naye waakiri bannayuganda bamanyi ebyagenda mu maaso. Ne bwe eriba gavumenti ng'ekyuse waakiri obwenkanya tuli bufuna lwa nsonga eyakola ebikolobero ebyo amanyikiddwa bulungi. Njagala otunuulire ekifaananyi ky'emmotoka eyo otunuulire wansi awo. Waliwo omusaayi gwokka. Njagala weebuuze gwandaba alaba vidiyo eno n'alaba ekifaananyi ekyo obupapajjo bwalagawa. Ani yabunuunawo? Ani yanuunawo obupapajjo? Ntandise okukkiriza nti emmotoka eno bayinza okuba balina we baagitwala. Engeri bano abasajja gye baazanya $1 bill stunt nga tebaagala kuteekamu ssente, tebaagala kufiirwa, ne baggula oluggi ne babaako kye bazizika eno ku ndabirwamu ne bagikubamu amasasi. Ekyo ne kimira amasasi kubanga tebaayagala kudamaginga mmotoka yaabwe, baayagala kuzanya $1 bill stunt